embeera ya COVID-19 oba corona crisis yakugatta nnyo abazadde n'abaana baabwe, ate nga abakazi nabo bakaaba nga bebafiira mu bitanda, ate abalala ne bakaaba biki, but at the end of the day family ziri so close. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzo gumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli, amanya n'eddoboozi Pampita Ntambichi, Rich Boy Maxwell Jr. Follow me on social media platforms, Twitter, Facebook and TikTok, Jimso16. Tubelenga tukwatagana mpola mpola. Bobby Wine gye buvuddeko twalaba mwana mulenzi gwe bayita Bebe Cool ng'ayingira efumbiro, nga ogezaako kuba nti afumba akawunga, ennyama, omuceere n'ebisigaddeyo ng'afumbira family ze, okuli mukyala we Zuena, Alpha Biata, Alan Hendrick, n'abasigaddeyo ne Diane. So nolwekyo Bebe Cool twamulaba recent gye buvuddeko awo nga naye ali waka agezaako kuba nti akolera family ye, ali so close ne family ze ate nga banyumyanyumyamu. So n'olunaku lwaleero tukuleetedde video ya mwana mulenzi gwe bayita His Excellency Dagedo Gladiator Bad Bobby Wine ng'ali emagere ne family ye yonna. Wano no Bobby yabadde ali ne Babi Kogata Subi, Mr. Kampala, Solomon, n'abaana abalala like the family of 6 people to 7 there around, babadde nga batudde mu ddiiro nga bakubamu ka music. Bobby Wine ebiseera ebisinga temulowooza mbu abimala mu byabufuzi n'okuba nti atabala ghetto nga bwe mukyesuubira. Bobby Wine naye mu COVID-19 yasazeewo okuba nti akiringa ne family ze mpola mpola because bamisinga love. So Bobby Wine yalabiddwako magere eyo nga agezaako kuba nti ye ne family ye batendereza Omukama Katonda. Bobby Wine yabadde nga kuba gita ng'ayimba ennyimba ez'eddiini kogata n'okuba nti atendereza Yesu Kristo oba Yesu Omunazalesi. Bobby Wine y'omu ku basajja abakyasinze okuba nti bamanyikibwa mu kwagala family zaabwe. Tujjukire nti ne show gye yali alina ku TV, ku Bokede TV eya Ghetto Life, yali agezaako okuba nti exposinga family ye, abaana be ne mukyala we okuba nti abateeka mu butalo. Lunaku lwaleero mu COVID crisis mubadde mwebuuza nti Bobby Wine ki kyakola okuba nti tatulaga family n'ebisigaddeyo. Bobby Wine yatulaze nti ye mu kaseera ka COVID-19 yazze eri Mukama Katonda because Mukama Katonda yasobola byonna. Era wetwogera Bobby Wine yabadde ne Subi, Solomon Kampala, Babi Kyagulanyi nga bakola ennyimba empya nga zonna za gospel. So n'olwekyo Bobby Wine temumusubira kuba nti mbw agenda kuzunga mu ghetto munnange. Bobby Wine naye ali mu family oba alina family ye mu crisis bwetyo. Bino n'ebirala byobanga ogenda okuba nti ofuna mpola mpola, ngamba producer wange sooka onteekerewo video eyo abantu balabe Bobby Wine nga yeegiriisa, then ate tukomewo tubatuusako ebyenjawulo. Twakugamba mwana wa mama ffe bano tuleeta bino tetuleeta palapase nga bakyaliyo bali. So libaddemu okuba nti osubscribe nga n'okuteekako notification button oba akadde waliri waggulu, obeere nga ogafuna agakagwawo, tubeere nga tutambula oba nga tufenna tutambulira mu kumanya. Producer teekayo Bobby Wine bamulabe, tukomewo mpola mpola. Bye. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never notice how much I love you. So please don't take my sunshine away. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never notice how much I love you.